they investigated to the depth to find any technicality to fail me from graduating. Bobi Wine yakoze graduation ye era abantu bangi basanyuse. Mugamba nti Bobi Wine alina omukisa kituufu. Naye entamu bwe batunda entamu zibe entamu 5 peya. Buli emba gituuza mu ginnaayo. Omukisa gwa Kyagulanyi gutudde mukisa gwa Museveni. Okuva 96 Museveni abadde atawanyizibwa bannabyabufuzi abategeera. Kubanga 96 omusajja gwe bayita Kawanga Ssemwogerere yanywerwa Museveni si kulimba. Akalu ka 96 Museveni kamunyoola. 21 akalulu kamunyoola. 26 ne kamunyoola. 2011 ne kamunyoola. 2016 ne kamunyoola. Atandise okufuna obuweerero mu biseera bya 2021 nga Kyagulanyi azze ebyobufuzi. Kati Kyagulanyi si muganzi wabula mu kuyimba Kyagulanyi talina muwagizi mupya. Aba bamuwagira yali nabo mu kuyimba n'afunayo abatonotono. Bannabyabufuzi boyinza okugaa nti bamwegattako kubanga aliko omuswera. Kati omukisa gwa Kyagulanyi guyamba gutya Museveni? Nti Kyagulanyi gwe tolowooza nti nze ndi mu kulwanyisa Kyagulanyi aveewo, kubanga Kyagulanyi is not a threat to me, is not a threat to the government of Museveni. Omwana bw'aba akyali myaka 5 oba myaka 7 asula na maama we, naye omusajja ow'emyaka 18 atayinza asula na maama we mu buliro bubeera buseegu era kiba kya busiru. Kati Kyagulanyi kufa NRM alinga akabbebi ak'emyezi 3 ne bwenkeyambulira mu maaso. Kati mwenna abalowooza mbu ffe baatusasula tukube Bobi Wine tumusuule. Bobi Wine tumusuule abadde ayimiridde, nze nkuba muntu ali ku ntebe. Gwe bagambe Kyagulanyi agenda kugenda ku ntebe olunaku olumu. Kati omukisa guvaawa? Museveni bw'aleeta Kyagulanyi Robert Sentamu mu byobufuzi bya Uganda, kubanga buli munnabyabufuzi awakanya gavumenti ebyaddala yafa. Abo bakyali abalamu bonna boolaba bannabyabufuzi wadde bakambwe ennyo balumemba balinga ba wrestling era ky'ovola abavubuka bannange mbalabula. Bino bye mulaba tukola bayeekolera bakasuku baddiini lubowa bizonto n'aba tobyesangako 10 ku 10 muganda wange ojja kwokya kubanga tomanyi oba byaddala oba si byaddala. Kati Kyagulanyi yajja mbyobufuzi ng'ateekeddwa Salimu Sale n'ateekebwa ne Kaye Kalihura okulwanyisa bannabyabufuzi abategeerekeka. Era olwaleero Kyagulanyi ye muntu atasaasaanya mu kampeyini Besigye oba Yoweri Museveni okukola omulimu gwabwe balina okuteekamu akasente. Wabula Kyagulanyi alina bafuutu sooja abeeyiwa guweereere ne bakuwemula ne bakuliisa nnyoko. Ne bo bazuula nti obadde musobya wake ne bakwetondera bwetondezi nga bakuyisizaamu ddaki eggaali. Kati abo weebali. Ogenda okiraba nga bw'aba yaguladuweetinze buli omu yakonguladuweetinze. Kati amaaso gonna gali ku Kyagulanyi. Lwaki? Nti buli politician ow'amaanyi yakubwa. Kati buli politician wa opposition yafuuka buloga wa Nuupu. You have to carry thanks due. You have to carry due thanks to Kyagulanyi. Neebaza Kyagulanyi. Era omukulembeze waffe Kyagulanyi. Kati yaguladuweetinze ne kitwalibwanga ekikulu ennyo. So ku mulembe gwa Besigye tekyabanga kikulu. Kubanga Besigye yazimba bannabyabufuzi bangi abaasikulanga Kyakaali bokka nga tebeetaaze kuyita muntu mulala n'omu. Kati olwaleero Museveni afuna atya ku mukisa gwa Kyagulanyi? Nti Museveni wa Kyagulanyi, Kyagulanyi wa Museveni. Kiprotich wadduka n'awangula, Kiprotich aba wa Uganda. Nyinza okuba sigenda gabana ku ssente zaafunye naye ngabana ku kitiibwa nga bende yaffe ewanikiddwa. Kati Kyagulanyi buli enkola y'ebyobufuzi n'omukisa Mukama gwe yamuwa ogw'abafuutu sooja abavuma n'abasuula ku ttaka n'olulimi lwe ne strategy ze ezitategeerekeka ziyamba Museveni okunywerera mu buyinza zitya. Obwakabaka abukubye head on. Nasanze accident gy'abantu nga 6 nga bafudde naye ekyabasse bangi abangi bwe bato emmotoka zeetomera head on. Mwabagamba nti obwakabaka bwa Buganda bw'amaanyi. Njagala obbalaga nti Kyagulanyi agenda bukuba busaabulule. Musigaze wali embugo n'eŋŋoma za mujaguzo baga ba n'enkerebwe. Omanyi Abaganda amaanyi gammwe gonna kasita muyita ku bibumbe byawali Katikkiro bye yassaako. Essanyu Kibirango bw'ayita ku mazzi g'ekisasi ng'emirembe gimuyita. Bukenya bw'ayita ku kyengabi engabi ng'egize etya akayembe n'alabanga eyo Buganda ekoze etya. Kyagulanyi agenda kuba Buganda tegenda kuvaawo wabula egenda kusigalawo nga kipampagalu oba nga kiwaawo kubanga edda kabaka teyavumwanga. Kyagulanyi yasooka okuvuma kabaka. Ekyo kikolera Museveni kubanga okuva edda Buganda ebadde etawaanya Museveni. Kati Kyagulanyi bw'akuba Buganda nga Museveni ali bbali tewali ajja nti Museveni alwanyisa obwakabaka.
era yabaddiza ne license ya CBS n'ebyapa yazzaako ebitundu kumpi 8 ku 10 wakyabulayo ebyapa bitono. CBS ekola, BBS ekola, Kabaka yakomyewo. Museveni ali bbali bw'ati, Kyagulanyi yatwalaganya. Kyagulanyi bw'atwalaganya aba bw'okuba Obuganda otandika okukuba ne bannabyabufuzi Buganda beeyimusizza. Jjukira Museveni yatwala Mayege Mmengo akakkanya enkoba za Mbogo, Mambo Bado ne bannabyabufuzi abagenda ku CBS ne bavuma gavumenti. Era mu nkolagana ennungi gye balina gyo yamuwaddeyo kapeeke k'okumuddiza license ya CBS. Mu mbeera eyo Museveni takyateeka ssente mu kulwanyisa mu byabufuzi wabula Kyagulanyi amukolera omulimu nti Besigye yavumwa, bannandala Mafaabi baagwa, Bakatuntu baagwa, bannambooze baagwa, buli omu ali mu nkwawazaani. Olwo Museveni ye yenywerera mbuyinza. Kati omukisa gwa Kyagulanyi gwe mumuwaana we guyamba Museveni kubanga mu mafiya tugamba nti bw'oba oyagala kufuuwa linda genereeta ng'etokota ofuiraawo. Kati Museveni ebbanga ggwanvu abadde agala kufuuwa naye nga tewali genereeta bajja muwulira. Kati Kyagulanyi ayiseewo genereeta Museveni aliki ali mu kufuuwa yeeyagala ebyobufuzi bwe bibeera. Dr. Tiamale Luwonda bamanya Ham Stadium yandeese, Ham Fitness Center, Menora Preparatory School, Lutunku Construction Company Limited, waliwo Mutukuvu Events, waliwo Executive Captions baba biko bali nabo bonna bana ba Kibirango Juma yali ku kamera era waliwo n'emikwano gyange abalala aba St. Mary's High School ne Wiseman Ages gwe nayagala omulimo mu Uganda mu bitongole bya government mu bitongole mu NGOs okusomesa abakozi bo bamantaavu tebakola bulungi okutunda ebyamaguzi byo saako ne services zo Wiseman Agency baabo bakubire Kasimu ogendo bagasina mulimo abakozi bange bantabukidde mbije mbasomese ojja kulanga emirimu gikola bulungi products zange njagala zi marketing oba services zange bagenda kukolera bulungi sign out status Benz Hole Mafia